balekerawo kwefula mu Christmas yakuguddeko. Stop that bullshit. Ebyaddala leero njaba buli straight up kwa lwangano kwogera ate nga byenjoge bino bayigiriza bantu balekerawo okubeera kusebo tugere mu maaso. Mkimanyi obubaka bukukwatako naye gola sigenda kuje vibe eno because bana Uganda baagaana abagezi okwogera bali kuwa chance abasiru buli musiru akole ki ayogere. Let's not go into the new year nga tuli basiru. Let's elevate ourselves. Kati ekimanyi nti Christmas waliwo endala ya next year leero badde ya Monday right Melody ya next year Tuesday kakati gwa saving $10,000 ojja kubona emitwalo 36,500 saving omutwalo agenda kubeera n'emitwalo 36,000 mu mitwalo 5 saving $1 million ojja kubona $36,000 mulekerawo okusiriwalira ku bantu nga mwebuzaabuza mbu Christmas mwagimanya nti ejja yagudde bugwi. Don't do that. Don't do that. Nkubire Chameleone ngame nti why Christmas yange eriwa. Stop that nonsense. Osege kifanagana ngere eky'omwana awumula ne bakuwulira ddiru awumudde n'eddwala lyokola ki lwaliddayo. Why do you wait for last time? Kachenja okwereberya bakyali bamujaga ndi njogedde bubi, but the reality is moving with illusions to living a reality. Nange bamanya nti ndi Juba essaawa zino nkimanyi nti nga biri mukaga n'okubeera ekiwaatule nkuba pulaani nti bwe mmala wano nkoze nti ennyonyi tendeka naye bwe mwagala bintu biri easy you know ne bakeera okugamba mbu Chameleone baliwe bati ba artist bali bati yo dada njaa sharing amagezi gange. I want to share my ideas and my ideology before the year ends. Gwe keera ng'okimanyi nti Christmas ya next year egenda kubeerawo Tuesday. Olina ku 3 mega munya actually kwa lero bodi. Kakati bwedekera ku planningira ku kona planningira mu reality Katona ologa yangaibu mu Christmas ya Monday ne mugamba wakachimanya ndawoza musima Joseph Christmas yangeriuda kati bamaliza babwala nambo kati wimbe butuze Christmas bukole. No. Sibe kiri ne yanguzize enkoko yagisubudde ku osajjo alinga kati yajirunze kati no wenvi yalwane jja kusale kubati bali Christmas kati baagala tuime mu nkambi z'abantu aba banaye Mukama Katono naine ekisajja kumpa obudde ampe n'obusobozi mbe nga z'okuyigiza eggwanga byenja biyigize byamabega kozi nze siri feria story kiwani mukeera nnyo muŋŋa nti onansinga olyansinga singa akatimba kakiweterako naffe okupima baani abo abasinga mujja kudduka you run away. Naye kakati nze neesimye okuba nti abansinga naye gwe tonamanya kukola ki bane domestic sigena jijjayo because social media mwaga nnyo okugamba nti Chameleone ali disorganized. Muganda wansi disorganized entegera y'abantu abasinga ababuulye bakaya ne bali disorganized. Muleke life etwale kosi yayo ate sibasaba wabona ogana era life ejja kutwala ki River Nile tejjagako wansi eyambuka waggulu. Africa esinga America population ne so tweyambe tweyigirize mbagaliza bakyali bangu mu mwaka 2024 omwaka omulungi omwaka gw'ettabbu omwaka ogwokuba nti omuntu azuukuka n'ategeera omugaso gwe n'ategeera katuka abakwadde omukka ng'okyassa weeyagalire mu ekyo bw'omala okyeyagaliramu tokyabusinga gwe sigala ng'ogenda mu maaso sikusaba sikwegayirira bw'obayagala gwe genda ebbali okitegedde naye saaga tetujje bantu mulamu anti fenna tutegeere nga abatalina magezi naye abatalina magezi Mukama yagaba mma abalina amagezi Mukama yagakola ki yagabawa soogera nga celebrity ola nkuwa formula ey'obulamu waliwo kabuso wano ogenda n'olwala n'omira panado naye ate lwaki olwala sooka obire panado Katonda lwalo abantu blood next year sigera kujogera bantu ngenda kulekera okuyigiriza mu kuyimba kuba limited
Nja ntaliko kugenda nammwe zaawo kubeera blogger. Blogger is another level. Aba level ya waggulu nnyo ku nze. Nja kusiga nga ndi musomesa. Oli akeera agamba Chameleone waligeze n'okola otya muganda wange. Bw'ojja kuzannya nkola miziki yekka, ndabirira abaana bange, ndabirira bakwano bange, ndabirira bakyali bange, ate n'obuvunaanyizibwa okuyima nkyabulina. Okitegedde naye kati bwe n'olowooza mbu olina edduuka ly'okeera n'oggulawo n'oggalawo, nze lyange teriggalawo. So take it easy. Nze ndi mumalirivu okusigala nga nfaanana ng'omusajja omutono naye nga nzimba abaki abanene. Live sigala GJ because I want it to be a message for you. Museveni president waffe yakoze Christmas message ye nga resolvinga ebyeggwanga nayogera ku buli kimu. Nange simanyi wangwanidde naye nga naye njogera nammwe nga siri musajja mu luvunja sinsharinga nammwe abantu. Nze soogera na banasale, soogera na baprimary, njogera n'abantu abaagala okutuuka mu university. Story of success tejjira mu kubeera mbu gw'otegeera nnyo. Singa twali tutegeera singa tetusoma. Ekisomesa kunoonya knowledge. Naye Bible kigamba nti the beginning of knowledge eva mu kuwuliriza. Kati gwe oyimiririre abantu mbalaba ne kuno gwe bali. Oyina kugamba kabe walikoze booti. Next year mbo wakyali bwe n'abagizi bange wamwenna actually abagizi ngo bampagira ddala. Buli awulira nti oli nga wulira nti byennyimba bibi. Mwekulemu omulimu tuzimbe Uganda mumpandikireyo oluyimba. Lwe mwagala accustomed tuluyimbe mu ddoboozi lya Chameleone. Abantu naye kati oli akusaba ku stage n'ataliko kugamba walikoze booti ate ze sina mukisa kubaga nti walikoze booti. Mubeera mulooza nti amaanyi gali mu butategeera, amaanyi gali mu kutegeera, amaanyi tegali mu kubawunsinga, gali mu kubuuka. Mashallah. Kati batudifayininga nnyo Chameleone atamira, Chameleone akola bwate, Chameleone olwokuba munoonya engeri mutufaanagana muganda zirimu endikeera nga ntudde mu kagaali wheelchair nga ndi mulema. Ekisinga obukulu bubaka bwange na ddoboozi lyange. Mugende mugamba abantu nti ebyo birina okukoma. Ako katinko muli awo mwagala no, it's all right. Ate tuyajja Bamusaba. Olagera agamba yatuisanga atabadde yo muganda wange osaba omuntu nga wakabi nga bamuyita Rashidi Auto Parts nga ayina edduuka enabugaba atunda sipeya naye nga tulina muganda watunda next neighbor mugambo bane muve mwentooza nti Chameleone bebekulu akusinga ye kwansinga kibi. Siri mu competition. Chameleone Bobi Wine akusinga kibi. Bwansinga tudde mabega nga tukola ki nga tubba mu ngalo nti waliwo akola ki atusinga. Abantu bali awo mwaganya okuŋŋamba nti simagundi ansinga simaobe emitawaana muganda mitawaana nina okuba najjo because ng'omutonde yenna tulina okusasula ekibi kya Adamu naani ne Eva. Naye naawe werowoozeeko ojja kumala obudde kukuuzibwa Chameleone kola booti kati n'olweso mulimu abanyiize bajja kunyiiga era ngera banyiiza 2024 because bwe naasirika nga siyigiriza ggwanga njako sina mugaso. Bw'okubamu ekifaananyi nga ekibuga ky'abantu batambulira ku mikono kati ensi gyange tubakola ki si okuliberedya ndwagala nsi nga tutambulira ku mikono. Mugezaako gamba mbu tewaliwo naturality tubere ku mutumenye amateeka ga life nti muganda wange wendi wendabira omusana nga naye wolabirawo omusana. Ffenna tweyagale twesiime bw'oba toyagala kusiima munnoowo kati ali Ashiru
si ompa mu respect ngemu n'abantu bano kwanjogera ggwanga gwegenda mukyalawo kendiza ku ddoboozi bagende weero space lenene kakimbadde baga abakyali banti neibawo ekyanja si ye neiba wange seguko neibawo erandane akati go yakudira kintu kitoneye ekyo timukifula tudika kibadde njogerawo nti neibawo si ye neiba wange ebirooto bisi ebirooto byange kyagala okuba sinjagala mbeere buli omwena kyanakola kyagala okubeera ate kyagala okubeera kizibu nnyo bwe kimala okugaana ng'oyiya kyoyagala ekitakukola ki bakwano bange mulekerawo misiridinga eggwanga mwefuula ntino bwe kyondowooleza kyagala mbeere nkimanyi oyagala mbeere davido naye ne davido ayagala kubeera sinuupu okitegedde ogamba nti oyagala mbeere nga diamond nga bemugane ne diamond ayagala kubeera Chameleone mwana onala mujje ku bantu akajanja naawe ayogera oyagala kubanga nze so kyetukifuula nnyo emizifuula mpeke nti bw'otamire nekerenda tojja kufuuka kino eno yetooki yange muleke buli omu abeere kyalina okubeera muleke Katonda atwala maanyi ge mulekerawo kaka abantu mbu bw'otaba kino tojja kubeera kiri kati okuva olwale buli awulira nti kyendi si kyayagala mbeere stop ndeka genda wagiri bali ababeera straight up kati mwagalira se tukongoji tubeere nga iyo society tugenda gigoberera tugenda kugoberera society eri real society appreciating success y'omuntu society preparing failure y'omuntu ebyaggwawo ate nze ndi above that level bambuza bagamba lwaki wa skydiving na skydiving kubanga action speak louder than words ndebika binajjaga okugamba abantu naye nga so bibagamba nga binabibaga abantu mujja kunyiiga kwa mulina obusungu mulaba mmalayo ate temwagamba easy bamalayo sokolekedde olina skydiving tugere onosigabira tugende naliko Dubai nga mbagaye ndirinnya lyo nibuga byenali njogera nga mbaga ku skydiving eyo eno mulowooza nti no nali mbuuka bwoosi nawe genda obuuke nagamba bakano nga bayimbi bonna ne bagamba ne zizabafa nali Dubai namugaye genda oddeko erinnya lyo. You just want to be in control of everything. Bana mu control everything ne controlling a destiny y'abantu. Chegero lina agamba makage mukyala wayogera bwati alina okwogera mukyala wange muto wange nze ni mukulu we Timelodi yagambye buli omu n'agamba bana mugamba ne mulekerawo gamba ffe mwegambe oyitegera olo gabe na skydiving yanagande baskydiving muzeyi agenda kufa nebyakada mwena my brother. I'm turning 45 next year, just 5 years away from 50. Kati wobo kyayagala Chameleone gwalaba nga ali 21, 22, 30. I can never be that. Kiwali koze kusaba Katonda ansigaze nga ndi mu 30s kiri impossible. Ne, I am 45. Ichegede ndi fortunate don't feel retired yatuuka eno yafira ku 35. Omwana Katono yafira ku 33. Akati bali abakifula big deal. Mwagala nnyo abantu babere shy of what they did. Abantu babere ashamed of what they have contributed. Tekijja kusoboka mu 2024. Tekijja kusoboka. Tekijja because bekibanga kitalo nnyo nti tulina okuyimba nsigale nga n'amaanyi legendary mu Maddox ayina album 3 bakeera munooli legend lelele bakekiita nnyo okulaba nti bafunayo atwenkana
Saagala kubeera mu kubiisanya naye nakola omulimu gwange eggwanga naligattako n'omulala akole ki akatireka awo teryali bbanja naye bafala mubeera eyo ebugaba bisala sigenda kweditinga live eno era gibalekerayo to whom it may concern mukwano bange be who you wanna be mulekerawo kugamba mbuno echepe zange zibulako zaali badde 3 naye nokutoolako oli chepe ntekeko 3 olwokwako oyineemu oli kopolo oba olina biro oli lieutenant oli captain mukantu oli ziri ebbiri nzeyambaza ne bw'oli zambala togenda kubeera Chameleone togenda kubeera Mr. Chameleone osegedde kati ate abantu mugezaho ne bayigiriza nti balina okwagala nnyo ebyebweru okusinga ebyawano kibanga bwoneegomba ennyo neiba okusinga mukyalawo message yange eri abantu bonna mwana wandabe ku Instagram is judgment si lwaleero nja mu judging at the final bwe ndifa mu judge omugaye nti yanywa nnyo omwenge yayina amalala yagana okulya emmere yagana okunywa amazzi osegedde yesuliya nnyo no it is not time for you to judge me because as you judge me I will judge you nja kujajinga but howsoever Merry Christmas mena bakyali bange and a Happy New Year 2024 tetugenda kunyumya bintu biri kind abantu batubuuza lwaki temuyigiriza ggwanga it's time for us nze sawa kwera blogger sawa kwera vlogger or whatever it is I want to be of a value mukama yampa amaanyi yampa obusobozi yampa obutegeevu yantuma yigirize buli muntu anayagala okuwulira I'm not here to convert anybody, but to all my friends, Merry Christmas and a Happy New Year. Stick it there. Merry Christmas and a Happy New Year. My name, Joseph Bill.